zigenda mwani azisikulininga nga teziseeko wali wati kati ndi oli bwampe okukutia ndenga muwale eddagala lya Newcastle etuyita nsoko teritajanjaba kimukuko kikoze bulungi tosanga atalina yinze n'okwewaana neewaana tukozesa mu nkozesa ssatu eira okuninywesa dayireke oba oziteera mu mazzi oba okuzitabulira mu mmere osobola okuba n'emmere musanze namaze tukwikamu n'omanya nti nina enkoko zange mmeka nti 2 naye mulimu ensonga ez'enkutu kati ddira emmere eno oyase otabule mu mmere eyo ozibwe zirye yakuboogera oba seeyo emu eno bwe tuba tugema enkulu tugiwa miiro eno mukamwa bwe buba buto nga tugema gaba amatonda 4 mukamwa enkulu yeeno etandikira ku mwezi gumu wakueno naye akato ka wiika lunaku lumu paka ku wiikisi 3 gaba amatonda agekoze ogema ku lunaku olusooka tuddamu okugemanga za wiikisi 2 muva mu ebyo bye muzigoba buli lunaku ne muzireetera ne kantuuze musimanyi buli wiikigema ate nga obuzibu bwetusanga bayirawo nembagamba eddagala ezzungu lyonna ligwa mu mmera lyonna obwoba oli wano nga baali bakugyeko oba okumanyi enjaga ogina bagikuba dda teweyibaala era bagamba nti bagenda kukebera abalina enjaga mu mibiri nga baali bakugyemu kuli okiina eddagala erisanyalaza erisinga okukozesebwa ennyo okusanyalaza oba bagenda ati mujjo enjaga ekigajji omutanga taaba mulinga ebyo byebimu ku bikolo byebakola mu baba nga banaakukuba oba banaakusibisaako okwo tolikola ng'ogenda kulongoosa muntu kuba mulimu ebirala ebyentondera so kati embeera emutamu kati ekikwatagana ku nnyo eri ddagala zzungu lijjanjaba eri lya layisi lyesa enkoko 5 ku 10 kati lino expire ya 226 Oktoba naye liteemu woba oyina enkoko nga 10 lisobola okumala emyaka 2 kati wano nze oli we mugambira bano abajja batagala simanyi kalusu wagudde mu ntekonte mumaliba ekyo tetukimanyi lino lyawande mbuzi iga endwadde zezino nga bwe muziramu endwadde z'enkoko zino za nte zino za magulu mampi zino za bumyu abo abagenda mu bumyu nga bagenda kuyisa bivulu kama akatonda abasaasi akamyu kayina akatale naye kye batayagala eddagala ezzungu limukuba baakoowa okulwala
ekibuzizza akatale k'obumyu ddagala zzungu lye mukuba naye nga kiro y'akamyu tekka wansi wa mitwalo emeka wano e Uganda naye bw'onookakwata okatwale mu woteeri bagenda soka kayisa mu kyuma kalimu eddagala oba tekalimu bakasanga nga kalimu bakasira omuzaayo mu woteeri meka ze musanga mu kuloyirati nga baziri ovuddeko muno buno butonunya naye ez'abategeevu baagala nnansi that's why ozisanga bazirinze nakawa ze muganda waze okumanya mu kibuga bagamba bwetuuka ku kiiro neganda wala naye beeriŋŋante mbaawo kankugambe kino nkyogera ndi mu ttaka lya Kabaka njagala mbuuze kiki kye tutunda ebweru wa Buganda ekiyingiza ssente tukwe malala kiki kiki kye tutunda n'amayirungi ge twali tutunda ebweru gaafa entangawuzi ezaali zirimu ebutambala teziriiyo kiki kye tutunda olimu ekiwuka ozitunda mu lijoni yaawa kusoka zazo zakidukano ozigatta tukwatagana ekitulemesezza wano okukulaakulana baitha we neewaana nakwata Musaabasajja Kabaka amaitaitale ekyo neewaana mulimu awoza agundegunde ng'amuwunyiza lusuma amulengerera bamukotivu naye namukwata mu kigo nangamba webale jafuwe naye ekibuuzo nakati nkyakibuuza ki kye tutunda ebweru wa Buganda ekireeta ssente kujjako okutembeera ebyobufuzi kiki muno singa libadde bidongo nga bibaleese nti endongo eri muno singa temujjudde niye olaba nti abantu babiranye ebyobuse buli bane basama mutuli baakatonda abatwala ekiro kyaleero ate tebafa mwana wa naye ebibakulaakulanya tebakola ki muno singa buli kimu mwewulire ensuku ezirimu naye tetulina ba Buganda basawo ababalimisa nze we mwambira nti ndya bulungi nywa bulungi nsula wagonda n'omukazi andabirira ne bwemba sinnalya nkweta naye waalidde nga kikonze ejja kweta tolina kulya kutokogerero yasabye byoyasama kitegeeza njagala naye embeera mwe tutambulira olwaleero ndi wano ojja kuolifena naye ng'obuzibu bwe tulina ne bukyenkya abo bano ne bagamba nti batuwa mmere yaabwe ne batuwa nteesa kwekalakaasa naye fwe kikye tutwala ewaabwe naffe tubajjako essente tugireete mu kiki mitwe bw'ogamba ebinaakulaakulanya abantu n'abali waggulu tebabijumbira okiraba basobola okugira Kabaka gy'alaba abayimba alaba obwereere lwaki kiraba eri bamukolerako wano nasasudde makande gakwetwala bamukulinnyawo mumwe abali wano ani ampaddeyo nga naawe okuyingira kolera sindi ekumi mmeka wezungabanako mmeka kati wasinza omudaala tebampa gwabwerere enkulaakulanye
ekyo kyekizibu kye tusanze nti embeera gye tulemeddemu tukyalimu embeera ey'okusabiriza. Eyo dependency syndrome yetulemesezza ffe Buganda nga bayira we ndi musonga kwaitwaibu naye ndi Muganda. Mwe nazaalibwa, mwenkulidde, mwensomedde, mwenkoledde, mwenkolera. Naye tulina tekufunda bweru wa Buganda. Tukugiramu mmotoka za mpaka. Ebidongo bivuga mu Buganda okuva ku mwaka paka ku mwaka okuwulirayo. Muno tukola ekintu kimu. Ennimiro yaffe n'okulima kwaffe bomba mu Western gyebiri. Sijjoogo ffe batategeera. Ffe batategeera. Naye bali bali bakitegeera nti buli lw'ofuuyira eddagala eryo litta ettaka emyaka 6 naye sizoni ofuuyira emirundi emeka. Buli lw'ofuuyira lyokya ettaka emyaka emeka 6 naye mu mwaka ofuuyiramu emirundi emeka, emyaka 18. N'akuguza eddagala ofuuyire n'amala n'akugamba buli ebigimusa takubuulira bwe babikola kati kuba kumbaawo naye nga nze siriimu. Mumwe abali wano muzenga ki? Muzenga abaalema oba muzenga abaalemwa oba abaalemala? Oli ayogedde eyalemwa. Omuntu eyalemwa y'oyo akola ekintu ekimutabukako naye olusi aba abulamu kumanya. Omuntu eyalema n'5000 muno tajja bw'aba azze agenze eri bidongo okuwuliriza bidongo ojja kulya ice cream. Singa babadde bakkiriza abantu okufula musinga mukimanya kukira olimumajja. Eyo yembeera mwe tutambulira. Naye n'omuntu okujagamenti bino bakikola batya. Oyo yalema. Ate omuntu eyalemala yoyo gwogamba nti osobola okulunda enkoko 5 omwaka n'oba nakasamba. Tekisoboka. N'omuntu oli mwaba osoka n'obakwatamu nabo. Emyaka 5 ne 15. Enkoko eŋŋanda ewaagala wakati w'emyaka 5 ne 15 nga buli mwaka ebiikamu emirundi 9. Ezizo zibiikamu ekyo. Bwe kabiika mu January, mu mwezi omulamba kabiikamu amagi, n'olyakaana n'okawa 6 ne kaalula obukoko obwo 5. N'ogikulira wano egenda okulowooza okufuna gulamuzi 3 zesobola okulyako ng'eri mukono. Eyo gisuubira okukula. Oyagala kulabe. Naye ekinnuma nnyo nti tutinkiza nnyo n'ebizungu. Enkoko enzungu ogireese osula bwezuze. Naye eno ne bwe kaba kazze kunywa ku mazzi bw'otakakuba jjambiya kakuba akantu kagenda eri. Ensonga lwaki abazungu bakyatukuza tekisikiririzaamu. Kyekiri kyogambyemu nti twalemwa naye ng'ekituleetera okulemwa tubulamu omuntu ava eri n'atugamba nti nabagambye anti abamu mutera okwogera nti kulabisa. Rediyozi endala nsomeseza bwereere naye eyaffe eyawano eddakiika 3 emitwalo 5. Mukiraba bw'oba obeewo nga rediyo ekwata bukedde ekiro ninde essaawa ezi jakuwulira empisa zezirina. Ako akapapula k'oyina ako